Mu kiseera kino abantu abakasangibwamu obulwadde bwa Ebola mu Kampala beba balina akakwate ku bantu abaava mu disitulikiti z'e Kassanda ne Mubende. Kakati kino kitegeeza nti n'abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu mu Kampala nabo batandise okuteekateeka okulaba nga bassaawo emitendera egy'enjawulo egigenda okuyamba okutangira okusaasaana kw'obulwadde buno mu kibuga wakati. Ebitongole nga KCCA ne Red Cross byabakanya edda ne kaweefube w'okulaba nga bitangira okusaasaana kw'ekirwadde kino mu Kampala. Bano kye basookeddeko kwe kussaawo ebibinja by'abantu abagenda okulondoola ebitundu bya Kampala ebyenjawulo okuzuula abantu abayinza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Waliwo buno obukiiko bw'ebyalo ate obusomesa nabwo bwa njawulo. Tulina teams zino ate ezicollectinga data oba ezikola ne surveillance nazo za njawulo. So kakati activation egenda kuba mu gia nene naddala Kampala kubanga munene. Ne mu malwaliro wateereddwayo abakugu abagenda okuba obulindaala ku nsonga eno. There are more than 1,500 health facilities in Kampala. That is where the suspects, the actors' touch points. So the suspects will present someone with a fever, which is above 38 degrees, someone with who is body weakness. Emmotoka ezinaatambuza abalwadde ssaako n'okuyamba mu by'okuziika kw'abantu abayinza okufa Ebola mu Kampala nazo ziteereddwawo. Kati ministry eyinza okugamba ffe wano tulinawo 3 ambulance, KCCA erinawo 3, nammwe muleeteyo 2 kuba twetaaga oba 7 oba 8. Kati kisinziira obwetaavu bwe buba buli ne resources zetulina ffenna ebitongole ebyenjawulo. N'ebifo omunajjanjabirwa obulwadde buno ng'ekisaawe ky'emulago biggaddwa eri abantu b'obulijjo okulaba nti bitegekebwa. So that is again looking forward that in case the cases do increase, we can be able to both isolate but also treat them in that place. Wabula n'abantu abawangalira mu Kampala basitukiddemu okulaba nga beetangira obulwadde bwa Ebola nga tebunnabalumba. Kuba tewali mateeka ga COVID-19 na ga Ebola. Era tukwasiza tukikutte kannabwala okulaba nga Ebola tumulinnya ku nfeete ekiri Mubende tekituukako wano. Ekyokubiri ffe twateekawo enkola teri mmotoka yonna efuluma mu paaka nga terina kondakita. Kitegeeza ki nti buli oli lw'anaakwata ku lujjo ne bakwatako nga banjawulo kirwadde kisobola okukwata abantu. Wano Dr. Kizza Besigye waasinzidde n'alabula nti enteekateeka zino zirina okutuukirizibwa kubanga emikisa gya Kampala okusimatuka ekirwadde kino kwe giyimiridde. And this plan must essentially include how to prevent one getting the epidemic, how to detect at the earliest time possible the outbreak of something new. Onera agamba nti enteekateeka zino okuyitamu obulungi kyetaagisa okusaagaza abantu okuzeenyigiramu. So there must be a campaign, a continuous campaign popularizing the steps that need to be taken to prevent, to detect and to respond. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.